ogwakoleddwa ku districts ebbiri ez'e Mubende ne Kassanda okutandika n'olw'omukaaga olwo oluwedde. Olunaku lwa leero lwe tuwezezza olunaku olwokubiri nga tunyweza omuggalo guno mu districts zino ebbiri. Tubuzaayo kati ennaku 19 era twagala okukubiriza abantu mu districts zino Mubende, Kassanda nti tebaggwaamu maanyi. Ekikoleddwa omuggalo guno gwakoleddwa gusobole okuyamba okukendeeza n'okulwanyisa ekirwadde kya Ebola mu districts zino ebbiri. Ng'ebitongole ebikuumaddembe twakozesezza obwangu ne tuyungula abakuumaddembe okuva mu Poliisi, UPDF, aba CID ne Crime Intelligence, abakessi ne bambega nabo twabaweerezzaayo, n'abasawo okuva mu Poliisi ne UPDF, aba ISO nabo bali wamu naffe mu kulaba nti tuteeka mu nkola ekiragiro kino ekyafulumiziddwa omukulembeze w'eggwanga. Mu bwangu ddala olunaku olwasooka ekiro eky'olwomukaaga bangi tebaategeera, naye okutandika n'eggulo ku Sande twasobodde okwongeramu amaanyi okulaba nti tewali kuyingira kw'abantu n'okufuluma districts zino ebbiri, n'okusalaganya wakati wa districts zino ebbiri. Kafyu yatandikiddewo okuva ssaawa 1 ez'olweggulo mpaka 12 ez'okumakya, era aba boda taxi ne buses ez'omu districts zino ebbiri nazo zaalemeseddwa okutambula, kubanga mu bbaasi, ku boda ne mu taxi ekirwadde kya Ebola kimanyi okutambula. Ate obutale buno obw'obubuulo nabwo twasobodde obuggala. Olunaku lw'eggulo amasinzizo ag'abakristaayo gonna gaggaddwa, ate n'amabaala n'ebifo ebisanyukirwamu omuli ne sawuna nago twagaggadde. Naye nga okusinziira ku kiragiro kino tweyongera okukkiriza abaana b'amasomero okugenda ku masomero, naye nga tubeetegereza n'okubekenneenya okulaba nga tebalina bubonero, mpozzi n'abavuzi ba biroole n'ebimoroka ebisaabaza ebyamaguzi nabo tubataddeko eriiso jjogi okulaba nti tebasaabaza bantu bayingira na kufuluma districts zino. So twasobodde okukwata abavubuka abamu abakozi b'effujjo, twasobodde okukwata emmotoka ezimu. Kati nga mu district ey'e Kassanda epiki 145 ez'aba boda wadde bagezaako okujeemera ebiragiro bino, piki zino zaakwatiddwa n'emmotoka 3 ezasangiddwa nga ziri wabweru w'ekiragiro kino nazo zaaboyeddwa. Mpozzi n'ebukuya waliwo aba boda wadde bagezaako okutwaŋŋanga ne tulyoka tubakakkanya mu bwangu. Mubende pikipiki 77 ze zaakwatiddwa nga zinyoomoola ekiragiro kino n'emmotoka 25. Ekitegeeza awamu emmotoka 28 ze zaakwatiddwa mu kikwekweto eky'eggulo, ne pikipiki 222. Abasibe tulina 5 be twakutte, ate obutale obw'obubuulo 7 buno bwo bwaggaddwa. Tweyongera n'okwongera okubuulirira okutegeeza bannakassanda ne Mubende nti ekirwadde kino nga bangi babadde balowooza tekitambulira ku bikolwa bya ddogo. Abangi abatuuze mu bitundu bino abamu bakyekwasa nti lino ddogo si kirwadde kya Ebola, naye ng'ate abantu beeyongera okufa. Naye nga tubasaba nti ekirwadde kino kitambulira mu kukwatirira n'okutigaatiga. So tukubiriza bannamubende ne Nakassanda nti
babeere bulindaala nga beetegereza abantu abayinza okuba nga balina obubonero obwa ssennyiga omusujja, omutwe, okusesema, okulumwa mu lubuto, n'okuba nti n'ekirwadde ekyokuddukana awamu.